tuli mu lukongo lugamba salelaka mokonzi okoyoka esengo kitegeeza nti webale mukama twagala salelaka mokonzi okoyoka esengo salela uba mukama gwa mukama Paulo Saulo mukamalina manyangenjawulo yafuula Saulo namufuula Paulo mukama enaga bwolina manyiga mukama waliko mukono gwe. If you believe in God, bw'oba okkiriza mu Katonda mukulu waliko mukono gwe. Waro story emu ngenda bayimbira eno kesisi yete tuleta kugundiza abo tuli wano. Waro story emu ngenda bayimbira story mbiri esooka Jesus yali asailinga ku lyato nga bana gye balaga n'ababuulirizi babe. The storm came so high nga Jesus yeebase eryato likola bweki ne lyewujja ne bagezaako byonna byebagezaako ne bibalema nkakuwadde kano katwale ne bagezaako byonna balabiremye ne bamugamba waayi kitaffe zuukuka. And Jesus settled the storm. Buli awaddaina kyayogero yogerera bwerere nange ndi muntu. Let me be. Mwebale nnyo kubaswaza yo. The next story. Next story of David and Goliath. David nani? Ne Goliath. Goliath yefuula kibanda nga yefuula ali untouchable, but God didn't touch him. God brought somebody very small namukwatako namulaga nti you're nothing. Daudi yagamba bw'asobola buli omu namugamba ng'osobola oyo kibanda oyo namwamu muumpeemu. Mukama alina amaanyi, tuli b'amaanyi bakyali bange. Yeah. Story esembayo ya Moses. Moses, in tribute of Moses Radio, utuma abaana amanya nga mugenderera. My name is Joseph, father of Jesus. Omubazi abajja najja watali mulamu n'afuuka kye yafuuka. None of you can stop me from being the testimony of God's love. Temusobola ebyokutiisatiisa muliveeko. I am a testimony. I am a testimony. I should be dead, but I'm alive because I got a job to do. Moses yali bandit mu Bible. N'agenda n'assa emisango gyali mingi nnyo. N'adduka n'okudduka n'agenda mu ddungu for 40 years. Myaka gyali meka? 40. Ne yeekweka nga buli mwayagala mukola ki? Mutwala mu jail house. Ne yeekweka
Moses nali muddungu yatula bw'ati n'aba burning bush. Waliwo akati akookya naye nga tekaggwawo. Moses n'atula n'agamba mwana we naye banoonya bakibanda banoonya n'asembera yeetegereze. Mwana bange mwenna abali mu lugogo lwa leero, be the bush that never burns down. Mubeere ng'omuliro obunyooka obutaggwawo. You got a job to do. You have a very big job to do. Engalo za Mukama tuziyiseemu. Kati mwabatakube muli baani? Bakibuga omumbale baweza. Engalo za Mukama muziyiseemu. Salela, come on. Bategere kyentegeeza bulijjo. My name is Joseph Kabule. Kati we tumalira wano era shebe nkoze ki? Ne tenakola ki? Tenakola ki? Muno omuntu bw'oli omusajja mugutwale mugwe. Mujje omuntu bw'oli omusajja. Twende! Abasajja mubate.